abasajja njagala kubawaako kasitole muwere musharinge muwere njagala kubawaako kasitole amalwaliro galabika amalwaliro ne wali omulwadde wabadde mu luumu eye gye tubadde abeeramu bamugjeemu ne bagamba mbunombo oyo mulwadde waffe alina abagenyi bangi mbu tuleekaanira abalwadde abali mu ddwaliro baŋŋambye mbu wali bamugjeewo ne mbagamba wo bamutadde wali seefu. So abasajja bano musharinge muwere njagala kumalako eddakiika 3 naye njagala banyumiza ki ekibaddewo olwaleero bwe tutuuse ku ddwaliro. So munyambe mukasharinge katambule. Bano abasajja baŋŋambye babadde ku ddwaliro okwo okuva yesterday ekiro. Kubanze ku ddwaliro awo navuddewo ku ssaawa nga 9 ez'eggulo. Navuddewo ku ssaawa 9 nenkola ki? Nze era mbadde ntambula nga nkimanyi. Mbadde nkimanyi. Kuba nze mbadde nfuna amasimu ag'enjawulo agantiisa gakola ki? Okitegeera? Sinnabawona abasajja bakyantambulirako. I'm just safe now mu kaseera kano kenjogera nammwe. But I'm not yet safe at all. Mbadde njagala kubabulira nti Honorable Kalwanga yankubidde yesterday n'angamba Nusifa nange njagala genda kulaba ku mulwadde. Akomawo. Njagala genda kulaba ku mulwadde. Okitegeera? Era nange kyendaba tweta naye waje tutamutwale gye bataabeere. These guys kati baleka bagenda kumutambulirako tewali gye tugenda twala mwana oyo we batali. Esooka abalwadde bonna abasawo bonna abakola ku eyo wodi tubadde tubamanyi. Bano abasawo abazze kati bwe tutuuseewo ne Kalwanga okitegeera enanga agambye eki waliwo abaŋŋambye mbu omwana yali abba kasimu waliwo waabukedde ankubidde naŋŋamba mbu baatugambye mbu oyo omwana abadde abba busimu abamu ababbye ne babba buli kimu mubakuba bwe mutyo. Bw'aba yali abba kasimu mumukuba bwe muto n'olulimi ne mulusala. Omusawo alongoosa olulimi atugambye okulongoosa olulimi olwo lwokka bajjukira baalusalamu. Omusajja agambye ayagala $2.5 million kulongoosa lulimi luno lwokka. 2.5 million zayagala okulongoosa olulimi. Okitegeera? Tutuuse ku ddwaliro ne tuyingira. Tubadde twakayingira nga twakamalawo akaseera katono. Mama nampa akapapula n'angamba akapapula kano kasomeemu. Ngenze okasoma nga ndaba human rights simanyi baani be baagala ne mbuuza ani abalagiridde wano. N'angamba waliwo omuntu abaleese. Kakati tubadde twakamakimaliza ngenze okulaba abasawo ba strangers 3 abakazi nga bazze omanyi okujja ng'okwagala okuwamba ne bajja okubaddeko omulala ng'ayambadde ettaawo nga liriko Dr. Twin. Naye sikakasa nti ddala nti oyo omukazi abadde musawo. Kakati n'atandika otukaza n'atugamba ani abakkiriza oyingira mu ddwaliro okulaba omulwadde ne tumugamba nnyabo tubadde tulina kusaba lukusa. Twasazeewo omuntu ajja okulaba omusawo alina okuwandiika olupapula ne baba nga bamukkiriza. Okitegeera? Ne baba nga bamukkiriza. Kakati ne mugamba byatandise ddi. Ne bagamba nze neereetera omusawo omulwadde wange. Ate nze ndi ni charge n'omulwadde oyo era nze mujjanjaba. Mwajjeewo olukusa okutandika okutegeerera omulwadde wange. Nagamba eyo oda yazze twasazeewo omuntu ajja okulaba omulwadde ono alina sooka kuwandiika bbaluwa oba olina kuba na bbaluwa ng'otambula nayo. Ne mugamba nnyabo togenda tumanyira ku mulwadde waffe gwe twereetera gw'oli musawo busawo. Ne mugamba ye ku woodi kuno gwe nga sikumanyi. Ne mugamba gwe nga sikumanyi kuba badokita abadde bakola okwo bonna mbamanyi ng'ono omukazi simanyi. Naye ng'abalwadde abatuli emabega bagezaako gamba Honorable Kalwanga nti tudduke tuveewo. Ndowooza abo babadde bategedde nti awo bamagye
ababadde b'SFC nga bambadde amataawo tebabadde basawo booko kati abasawo booko ababadde bakola ku nga bonna bali eri balingiriza eri bwe bati nga balingiriza eri batidde okitegeera omanyi ng'omuntu wanajja n'atekinga over you kati naye olutalo lubadde ku wodi abasobola okubanyumiza basobola Kalwanga ng'akasuka bibye nga nange empanda kubadde kwagala kwekuba n'abo abakazi kati obubiri kyebukoze bwo ne budduka kumbe we budduse bugenze kwalaati nga bali abasirikale baabwe abalala abasajja otegeera bugenze kwalaati nga bali abasirikale kubagamba nti no ono ye mukazi gwe tunoonya okitegeera naawe Joel tokuba simu okitegeera nga bagala kulaga nti ye mukazi gwe tukola ki kati ne tusigaza omukazi omu naye agenza olaba nga tuwanyisiga yeeyise Dr. Atwine ne tuwanyisiganya ebigambo nga woodi n'ekwata omuliro nga buli omu akasuka kino bw'akasuka ne mugamba togenda tutegeerera ne mugamba nze kennyini nze nalimitinga ne maama abantu ne mulimitinga okitegeera ne mugamba toleeta abantu bangi mu ddwaliro ne mugamba nze nasalako abantu abaagala okukyala wano singa kati twakkiriza abantu bonna okukyala wano abantu bayitirivu nnyo abaagala okulaba omwana ono we just limited them kati omukazi agenza olaba nga tumu ajuwinze out tugenza olaba afuluma bw'afulumye afulumidde ddala n'agenda n'asisinkana bali abasajja kati nze Kalwanga engeri gy'abadde aŋŋamba Nusufa va wano ate nze nga nze kyandeese mulwadde sitera kuvaawo mangu kakati akomawo kakati kyakoze kati bwe tufulumye ebweru Kalwanga naŋŋamba bali abalwadde abali emabega batugamba tuve wano mangu tudduke kye batugamba naye simanyi kiriwo kakati tubadde tulina abaana babiri nga twabalesaawo ebweru ng'omusirikale waabeera nga bo tebayingidde kati mbadde ngenze kubanona ngenze okulaba ndaba abasajja abanyarwanda abawanvu nga basazeeko ekitundu awo ne mbabuuza bano nga balinga abasirikale banonye eki naŋŋamba obwedda tuwulira boogera linnya lyo kuba bano abadde batudde badde tebabamanyi naŋŋamba obwedda tuwulira boogera linnya lyo obwedda tuwulira boogera linnya lyo okitegeera kati nze nenguma bano ne mbatwala ne balaba omulwadde ne tukomawo kati tubasanze bepositioninze Kalwanga ne mugamba omanyi abo basirikale naŋŋamba nange nkirabye basirikale naye tukole tutya ne mugamba ate baagala gwe baagala nze gwe tebalina kye bakwagaza kuba Kalwanga naye abadde atidde ne mugamba no gwe tebakwagala baagala nze kati Kalwanga kyakoze ne mugamba kati mwe mutambule nga mweyongera mu maaso nyenza okulaba ono omusajja abadde mukama waabwe ng'abagamba abamu mugende ku geeti eri ng'abagambanya buli omu ku geeti okitegeera kuba bategedde nyinza okufulumira mu geeti emu ku ezo kati emmotoka engeri gyembadde mbadde bagitegedde kyenkoze ne ŋŋamba sigenda gigenderamu Kalwanga ne mugamba kakati mwe mubenga abakola ki abafuluma era Kalwanga ne kati Kalwanga olufulumye bwe bati drone babadde wabala abasirikale nga batudde ku pikipiki abo bambala enkofiira ezo ezalwawo ne bagoba emmotoka nga bo bamanyi nti kimwe nze naganye okutula mu ya Kalwanga ne ŋŋamba basobola ogisalako ne bagikuba endabirwamu era ne bansikamu naye bagobye emmotoka Kalwanga nga bavuga nnyo ne bagoba emmotoka nze mbaganye muvuge nga muyingira palamenti ne bayingira palamenti kumbe nze nsigadde kati nkubidde abaana aba rescue teams nenzigamba mwenna mugende ku miryango egy'enjawulo kati nga buli agenda ku mulyango abangamba waliwo abasirikale abali muleeya kuba bali basajja balabika ate bo tebamanyi bwambega tosobola kuleeta abasajja bawanvu banyarwanda bonna ate nga bali muleeya okitegeera ne bubayimirize ku miryango automatically omuntu amanya nti mmwe agenze kusaala okitegeera amanyirawo nti ye mmwe okitegeera kakati ebweru awo wonna
akuma agenze kusaala ebweru awo wonna wabadde wajjudde nga wajjudde kati nga emmotoka efuluma gye baaza kati nga balowooza nyinza okuba okufulumira mu ezo endala. Nze kyenkoze wabaddewo omusawo omu abadde wa mazima bambi afunye ennyumba n'aŋŋamba beera omwo tofuluma nengiranga ndi era mwembadde ebbanga mpaka waleese emmotoka n'anteeka aŋŋambye beera bagivugidde ddala mpaka ku nnyumba ye n'aŋŋamba n'anteeka mu bbuutu mwenfulumidde naye mwebale mwenna kuba mukoze buli omu akoze kyasobola buli omu akoze kyasobola mwebale nnyo mwebalire ddala mwena abakozi kyemusobola okulaba nga munteeka ku social media muyinza okuba mulina kyemuntaasizzaako okufa essaawa eyo kuba bano abasajja mbatunuulidde nga beeswanta ekimanyi mu ddwaliro batidde okunkwatira mu ddwaliro nga simanyi lwaki kuba batidde nga baagala kunkwatira bweru wa ddwaliro ekitegeeza babadde baagala kunkwatira mu ki mu ddwaliro naye ekizibu kyendabye omulwadde nze ndabira ddala simanyi oba tusobola mukyusa kojja naawe tontiisa kojja naawe ontiisa nnyo gwe buli kimu nze nkimanyi baagala kunkwata naye naawe ontiisa nnyo gwe buli kyoyogera olaga kundaga bagenda kunkwata nkimanyi nti bagenda kunkwata naye naawe oyongera nnyo okuntiisa nkimanyi nti ntambulira mu kufa ndaayina naye temuntiisa nnyo. Ekirala omulwadde ono nze ntidde bwe baba nga abasawo ba stranger basobola oyingira nga tebabadde n'abasawo bali bazze n'ebitaawo naye nga si basirikale bakyala ne bayingira eddwaliro bwe baba nga basobola oyingira eddwaliro fe abantu b'erubaga era sisitayini kyaginjogedde naawe ba strangers bayingiddirwa ne beeyita abasawo bati nga si basawo naye omwana waffe watuukirwako obuzibu bwonna Lubaga hospital mwe mumanyi kye munaatugamba mwe mumanyi kubanga mumwakkiriza ba stranger ne bayingira eddwaliro ne bamanaginga omulwadde mbu be balina n'otusalirawo ani alaba omulwadde owaffe naye muli ku test abantu b'erubaga omwana waffe watuusizibwako ekintu temulina kye mugenda kugamba nsi temulina kye mugenda kukakula temulina kye mugenda kugamba nsi abantu b'erubaga okitegeera kubanga ne bwe tunaamutwala mu ddwaliro kigana agasajja gagenda mutresinga mwamukuba ne mumusala olulimi omusajja consultant bwe tumutuseeko agambye ow'olulimi asabye 2.5 million fe tugenda zijjawa okitegeera so njagala okwebaza mwenna abataddewo pressure kuba nze social media yeneeyimiridde mwebale nnyo mutaddewo pressure okitegeera mutaddewo pressure njagala okubeebaza mwebale nnyo mubalabisiza kubanga nabo bagenza okulaba nga buli wamu balaga SFZ zazeko eddwaliro erubaga nakati bakyaliyo be basalawo ani alaba Segawa ani atamulaba hizini Lubaga Segawa Ronald ali Lubaga but nze nyamba ba charge sister Justine nkwegayiridde aba abasawo ab'SFC abatekinze charge ku mwana waffe okimanyi bulungi abo si basawo baawo so nkwegayiridde teekawo pressure
ogobega stranger mu ddwaliro ensi ekutunuulidde ensi ebatunuulidde abantu b'erubaga omwana oyo asobola ovaako emmanduso mbegayiridde so nze njagala kubeebaza kuteekawo pressure ate era mwongere kubanga these guys kati tumutwale wa mwabagamba kati tumutwale wa tewali we tugenda mutwala we batamanyi tewali we tugenda mutwala we batuwa tumutwale wa basabye 2.5 million za kutereza kirulimi bagambe bana abasajja omwana bamusalamu pati wakati olulimi ne balusalamu agatemu ago kyokka omwana abadde atandise kati asobola okuyita maama ekitegeera abadde agenda agira kuba kati asobola okuga maama naye lwakuba nti engeri olulimi gye lulina damage ennene n'abagaye mu lulimi omwana ono mu lulimi ku lulimi luno olulimi lwavunda engeri gye baalusala kati lubadde lwavumba ate jjukira abadde tatayasama takola ki no me I stopped those lives long time ago. I stopped. Did you see me yesterday? Wandabyeko ku live yesterday mudwayo. I didn't. Okay, come into my inbox. Akamanyi kabugoloja abasajja bansazeeko mu ddwaliro bansazeeko nga abawambu bakoma eri omanyi bano abanyarwanda abawanvu abezentala hamwe abawamvu bakoma muli kyokka kyewunya ne baatwine bennyini be basindise nga nabo banyarwanda bennyini abo abeeyise ba dokita be tubadde tuyomba nabo bennyini banyarwanda bennyini lwaki they take in charge instead ate wulira wannange naye gwobadde ki nkugambye bali beeseefu sisi bambadde bwambazi mataawo tubuuzizza abasawo boko nga abo abasawo tebabamanyi nze okwombaddeko woodi okwombaddeko okuva ku sandi abasawo bonna abakola okwombamanyi abo tebabadde basawo babadde beeseefu si bebeefudde buno batekinze charge ku mwana kati ffe tetugenda kukkiriza munange tutekinga charge kanjije mama wese waziba abana atambuli omuntu alina ekigero kye so njagala okwebaza mwebale tube kumbeererawo nkakasizza kubanga bangambye social media ewuumye nga buli omu mukyantaasizzaamu akaseera katono kubanga simanyi okuva kati mpaka kweyongerayo simanyi kigenda kubawo naye nze engeri gye nzikiriza ennyo mu Katonda ajja kumpa protection naye nga tebakulimba mbu bali abatekinze charge mbuno basawo baddwaliro si basawo baddwaliro those were SFC nga bambadde engoye za guno oyo ataddeko simanyi Dr. Atwine WSFC omukazi kabisa mwe honorable Kalwanga asobola obbawa sitolo olutalo nkozi olutalo omukazi mu reasoninze out nnyo ne mulaga ntagenda kututegerera ku mulwadde waffe si wuwe mbusebo tugende tufune ebbaluwa mbu buli anaayingira alina okuba n'ebbaluwa ng'ani gwamanyiira bali basawo bali babadde magye GSFC gegambadde yunifoomu owulira gegambadde yunifoomu so mumbuulira mukama wange lumbuye saayo nabaŋŋambye ajja live awosikala yabannange these guys singa babadde basobola okunkwatira mu ddwaliro babadde banjoola naye
oyo atwini abadde n'obuwala obulala bubiri buddusa emisinde nga bulaba mbulo buyoola kuba mu ddwaliro lubadde lutalo abajjanja abalwadde ababaddemu batudde ne bagamba wat nga tubula kwefumita biso babadde omanyi bano abasajja abawanvu abo abalebera abo abawanvu bokka bendabye yes tulina okutaasa omwana ono. These guys batidde kubanga they have been exposed. Nze mbagambye ab'amawulire nze babadde bagezaako kukolwa kisoboka at least nfune meeting n'ab'amawulire ne tukigaana. Abantu abamu bw'obadde obagamba nti sigenda kusisinkana ab'amawulire nga bagamba oli mutitizi bagenda kukola ki, naye nze mmanyi kuba ab'amawulire si bonna nti bali genuine, abamu bambega. Kyovula nze ow'amawulire abadde aŋŋamba oyo enanga nze mbeewuunya, musobola owuliriza enanga. Mpuliddeyo ow'amawulire omu ankubidde naŋŋamba oyo omwana mbu yabadde abba akasimu. Mmwe ababbi Uganda ogikaliza bwe muti mmwe tebabakubangako wadde oluyi. Bw'aba ow'akasimu kale tugambe nti yali w'akasimu, musobola omusala olulimi ne mumutemaatema okumutuusa awo. Mmwe tuli bakola ki? Basajja mmwe mututaddeko obukyayi, mwetaaga okusiba emiggwa ne bakuwalula n'ova wano mpaka lwofa nga tukuwalula bwaluzi kugule. Nammwe ne mukitegeera. Mututaddeko obukyayi. Musaana abaana b'abandi abaliira ku nsiko bisajja mmwe. Mmwe mwenna musagala mulinga kimuli ku ssente zaffe ez'omuwe mugende ewammwe muziriire ewammwe. Musaana okusibamu omugwa mu bulago ne babawalula. Nze nabagambye mujja kunkwata naye ngenda kubanjogera. Mwetaaga okusiba emigwa mu bulago tubawalule mpaka lwe musa ogwengu. Tumale tubateeke ku bigundi ebyo ebisitula mu bbanga bakusike omugwano mu bbanga ensi ekulabe nti oyaani. Mukwano gwange Bantu mmwe mukaabiza ensi. Sigazaawo kibumba na kidneys. Mukaabiza ensi bantu. Olinga tategeera. Kidneys weziri n'ekibumba. Sebo batugambye olulimi jjukira baalusalamu paati abo abasajja. Kati bwe muba nti mutugambye mbuno mbu yabba kasimu kyekyamukozebwemu. Mwe mulaba tuyina emitwe tusitudde ebicupa bya mitwe obwongo bwamwe bulowooza nti omubbi w'akasimu mwe musobola mukuba mutuusa awo. Ebbanga lye tumaze mwe mulowooza tetusobola kwawula bye musobola kukola mutokya kyemba zammwe. Muli bafu nnyo. Muli bafu. Nze kyenjagala okubawa amagye gateekinze kyaji mu ddwaliro e Rubaga. Bambadde yunifoomu z'abasirikale naye nga si basirikale. Owulira bw'aba wagira Kyagulanyi oyina mukola otyo. Oyina mukola otyo. Akugamba ebiri mba muntu akyayingala kuwagira Kyagulanyi. Mama neyanziza mukwano. Museveni bannange basajja mmwe mussa abaana baffe. Kyakwongera mama. Mussa abaana baffe naye mbeegayiride naye munaasirika mujja kufa. Naye munaayogera tujja kufa. Mbeegayiride let's stand firm. We need to end these gundi tortures. Bwe tunaasirika bamemba ba parliament njagala okwebaza mwenna abamemba payi Winnie Kiiza nkulabye nga naawe okoze omulimu at least buli omu abeeko kyakola. Mwe kalwanga omulwadde omulabye nkwegayidde temusirika. Ezo ssente oyo omusawo agenda okujjanjaba. Oyo omusawo yasabye ssente ezo miliyoni 2.5. Oyo agambye agenda okulongoosa olulimi.
2.5 lulimi lwokka kati ow'amagumba oba agenda tusaba mmeka agenda okumuyunga agenda okusibako guno omukono jjukira baagumenya zino engalo baazimenya simanyi kubanga yesterday we bwazibidde nga biru gye baŋŋambye yabadde 1.36 okitegeera eggulo yokka biru gye bampadde mu ddwaliro yesterday yabadde ya $1,336,000 naye nze njagala okubebaza mwena abalina kye musonze waliwo groups ez'enjawulo buli omu ali mu kusonda ssente nkimanyi tetusobola kulemererwa mwana ono naye kati kyetwetaaga eddwaliro lyeruba kubanga puresha ebasusseeko ne bamukyusa mu luumu emu mu luumu mwabadde ali bamuggyemu ne bamuteeka mu luumu endala mbuno wano tubadde tubaleekaanira kati abaana mbagambye tewabaawo yeebaka at least beebake mu phases omu bwe yeebaka mu kaseera kano omulala yeebake mu kaseera kano okitegeera beebake mu phases n'ekirala omusawo gwe tutamanyi teri kujja kukuba mwana ddagala kati abasawo b'erwaga sister Justine muli ku tension y'amaanyi ku mwana ono sebo omukazi atugambye mbu omulwadde waffe ayingiza abantu bangi nnyo buno abalwadde abajja omulaba bangi nnyo ne bantu mwe mutumanyidde mu nsi yaffe mutumanyiridde mu nsi yaffe nnyo mutumanyiridde mu nsi yaffe ani agamba I keep around safe ate abasajja obalabye simanyi gye tugenda mutwala kati tumutwalewa kati erubaga oyinza osaba kamera essaawa zino ne bakulaga tebasobola tulaga kamera ezo sebo omukazi atugambye takyayagala bifaananyi takyayagala ne mubuuza otulagira ngani omukazi aŋŋambye mbu bakeyateeka abali mu kulabirira omulwadde mbu nze banneeganye tebammanyi kuga mutunuulidde oba alowoozeza nti ali ku muntu ali awo omufu kyokka tamanyi nze mugambye nnyabo omulwadde nze namwereetera wano nze kennyini era nze am the one in charge of that patient ng'abiwulira nangamba saagala kumanya mugende muwandiike buno omusirikale tulina owandiika ebbaluwa mbu administration y'eddwaliro nga gye tuwa olupapula bwe tuba tunayingira bannaye bantu mwe mutumanyidde naye how is honorable zaake honorable zaake simuulizaako leero mbadde mu mbirigo eddwaliro tuliteeke kutesi kasa litegedde oyo omwana muyinza omulabaawo nti katayogera asirise naye oyo omwana watuukirwako ekizibu mujja noonya bye mwogera nga temubiraba abakola foundation muzikole naye akaseera kano simanyi nti ka foundation sise Michel webali Nusufa mwebali ni waliwo omukyalo omu bannange sisobola mwogera naye bannange obwedda yakuba amasimu nakubira ono nakubira ani nakubira lumbuye nakuba ani bane webali nnyo mukwano mukama akuddizeewo alwanye nga buli dakiika akuba buli dakiika kati nga nze ngamba kubanga abamawulire babadde bakuba ne mbagamba babatumye munkubira amasimu mumanye mutresinge wawendi ntuse nabo nembeefuulira and believe I think these boys are so disciplined no just cancel them sebo oyo oli atwina ngambye mbu nina okuwandiika ebbaluwa enzikiriza nze yaleeta omulwadde
okulaba omulwadde owange mutumanyidde bintu mwe mu nsi yaffe mutumanyidde naye obudde bwammwe Katonda tasobola tubonereza mirundi ebiri Katonda tasobola tuboneza mirundi ebiri manyi obudde bwammwe bugenda kutuuka bugenda kutuuka kubanga kati nze ekinoonyezesa kukwanika nkuba gye mwakuba mwanno mwali temwagala ensi emanye kati ate ensi temanyi nti mwamusala n'olulimi ensi badde temanyi nti mwamusala n'olulimi naye omwana ono baamusala olulimi ate luvunze masira gokka ge gava mu kamwa luli mwadde mu mbalaga birala kati nga nabalaze mu kamwa mukaaba amaziga nga nabalaze akamwa k'omwana ono mukaaba omanyi omuntu okukwata baalusikayo ndowooza we bati ne balusalamu we bati terwakutuka ne baalusalamu wakati we bati ne basalako eno nedde eno eri nedde eri okitegeera naye nga kale kati embeera gy'alimu kati asobola okuyita maama abanga ayoga maama asobola kati okuyita he's improving nabagambye kati asobola okuyimitatinga n'agamba maama okitegeera ng'amulaba waawo bw'ati mumbuulira obudde nga butuuse lumbuye bwajja nga mumbuulira nga nziruka Yusufa kirabika abo tebakutegeera kugambye olutalo lubadde mu ddwaliro n'oyo omukazi agenda kunyumizaako banna abagambe ng'atumanyira mugambe nga watandise ddi okuntegerera ku mulwadde wange nze naleese omulwadde gw'oli musirikale oba oli musawo gw'olina kukola byaffe si kundagira gwe dokita atondagira nze omulwadde owange okitegeera nkugambye eri ebadde firimu Honorable Kalwanga bw'anaagenda mu studio nkimanyi essaawa zino ali ku top radio Honorable Kalwanga ali ku top radio oba ssaawa zino agenda kubanyumiza embaga ebaddemu embaga yennyini omwana ajja kuwona nkugambye omwana kati agezaako okwogera lwakuba olulimi baalusala agezaako okwogera bw'alaba mikwano gye ng'agirabye aba ayagala kubayita amanya agala tiifu naye ng'olulimi terukola ki naye nga mwe mukitegeera nti kati awategeeza tiifu abadde atandise okuimpuruvinga naye kati bano batya balowooza bw'anadda engulu agenda kunyumya biki bye mwamukola mwabeesefu si bwe mba mugamba nti ono yabba kasimu oba nekeresi kati munona ki mu ddwaliro munonayo ki munona ki okwagala otutiisatiisa mutukwate lwaki kale si mwe mwamutokyalinga bamukuba bba kasimu nga we mutandise okwasama sajjammwe mubadde ku ddwaliro nga mwenna muli strange ensi balaba nti no muzze mwenna muli basirikale mwe mulowooza amagye gammwe buli kimu kyammwe mwe musula obulungi amagye agaffe gannansi gasula bubi galya bubi mwe babasasula muli mu bukadde omuntu osanga omusirikale omu ng'asasula $3,000,000 kyokka kwe muzze kwe mutta abaana baffe ensi tegenda kukoma kummwe ensi tegenda kukoma kummwe mumbuulira nga lumbu yaze n'enziruka ensi tegenda kukoma kummwe tegenda kuvuma era kambivume ebinankwatira ng'era mbivume byonna bibadde ku ddwaliro ng'obirabirawo nti bisirikale tebirina ati yakwekweka nze mbirabye nga ng'ensi ebirabira ddala nti kisirikale kati kamutusuze ku nsiko kubanga kamutusuze ku nsiko munange anti baatugaye mbu mubbi wa ssimu bw'aba omubbi w'essimu mumukuba mutyo kati mwe mulinde mwe ababbye Uganda mwe mubbye Golodi omubbi wa Golodi simanyi bwe tuli kukola
wabbye oyiro abbye amafuta bwe simanyi bw'aba ow'essimu mumukuba bwe mutyo kati mulinde emiggo egyammwe mulinde emiggo egyammwe kubanga ate mwe mubbye bingi nnyo mubbye amafuta mubbye golodi mubbye buli kyabukaga mutaka ennyanja mwagiba ebyennyanja byammwe buli kimu kyammwe mubbye ettaka lyaffe kati mmwe bw'aba ow'essimu mumukuba bwe mutyo mulinde mwe tujja basiba emigwa mu bulago tubawalule ng'abamu tubakwamba mwe muvuge nga mubazza Masaka mwe abamu tubagaye muvuge nga mudde eno mpaka lwe mufa ng'ensi ebalaba tujja kubasiba emigwa mu bulago tubawalule bisajja mmwe si mwe musavu wadde tujja bakulula n'ago agabuto ku koolansi tujja bakulula no muleka yasame enanga linda olulwo bw'aba omubbi w'essimu mumukuba bwe muti oba nekeresi kale katubalinde njagala enanga olete footage yonna njagala olete footage eraga nti omwana oyo yali abba ssimu oba yali abba nekeresi gireete anti enanga atuuziza olukiiko lw'amawulire n'agamba omwana yali abba ssimu bw'aba oyo yali abba ssimu ne mumusalamu n'olulimi ne mumukuba ne mumutuusaawo kakati njagala mmwe ababbi ebirabwako mutulinde ate mwe temumanyi katonda kyasawo katonda enkya asobola endinga obufuzi bwammwe naye mmwe tujja kuba paledinga ku sitesiko ya buli omu tumugambe noonya ekisala we shall parade you ku sitesiko ya buli omu tumugaye jangu n'akaso ow'ejjambiya ow'ennyondo ow'eki tujja bateekawo buli omu ajja kunoonya kyabakola bajja kubajjawo mufe nga mulaba bisajjamu gwenanga polisi kekozesa amagye ge gakozesi oyasama ebyekisulu ndeeta footage ng'eraga nti oyo mwana yali abba kanekeresi ezo max za SFC zennyini za Chamber House ezo max njagala buli andaba nyambo sharinge video eno gisharinge ne bwe tunaatya nja kufanze oba munantemako mutwe oba mugenda kunkola tenenze mujja kumanya munzitidde bwereere mujja kumanya nze munzitidde bwe kubanga nze sibbanga ku ssente za gavumenti sina kyenzibye sina kiki naye kyendi mukola kutaasa mwana namusanze mu mochari ne tumujjayo ne tumulwanirira kubeerawo nga mulamu ne tubalaga enkuba gye mwamukubamu teri muntu alaba na mwana ayonka ekiraba n'omwana ayonka nti totya kyemba zammwe ze zatuusa omwana oyo awo mugende ku mini price waliwo kamera mugende mutulage oba abo abasala ensawo awe nanga abasala ensalo ku mini price bwe mubakwata mubakuba bwe mutyo nolaba essajja ekkulu litambuza gutwe nga mmali genda ku mini price awe wali ababbi amasimu njagala ondage ate abamu bonna bakozi bamwe ba polisi njagala ondage nti bulijjo ababba amasimu awo buli lunaku waliwo ababba amasimu oba mubakuba batuusaawo ng'oyo we mwamukoze osiriwalira ku bantu obusungu bunzita enanga bagambye osinze kukayima n'otuuza pulesi namba n'ogamba nti segawa yali abba kasimu ne mumusalamu n'olulimi bisajja gwe oli mu kuswaza abaana bo naye bano abasajja ke bakozesa ojja noonyawo oddukira enanga tujja kubajja n'ogwo ogutwegwo ogwo ogwagugejja ogulinga engalabi ate obudde tujja kubasimba ku City Square tubagambe buli omu aleeta ekissi mujja kufa ng'ensi ebalaba nga buli omu akusale okutu omu akusale buli omu anoonye kyakkola
bisajjamu enanga njagalo byeyo ka footage akalaga nti omwana oyo yali abba simu Ziggy Wine mwamugamba simanyi yali akola ki mwebale nnyo kulwana mbegayiridde ate era we muba mukola I'm not yet safe biruma nze saasira abakazi b'enanga n'abaana be kuba abaswaza byabakama ne bw'onodduka ne bw'onoolekawo ki byabakama ne bw'onoba mu nsi ki njagala ensi yonna byabakama gy'agenda okuddukira mutayize mpozi ng'agenda Rwanda naye yonna byabakama olina okujjonyonyole ebintu byonna bye wakola okudduka tekukutaasa okudduka tekukutaasa bannange mbegayiridde biiru nnene nnyo egenda ku mwana oyo kati muwulidde basabye 2.5 just lulimi so bwe tubasaba sente temunyigamba temukiraba mutima mubi mukama agenda kubaddizaawo mbegayiridde ayina kyolina mbegayiridde tusooke tutoonye sente zino ezigenda okujjanjaba olulimi omusajja atugambye ayagala 1.5 just lulimi kuzaawo lulimi so kati ayinayo kwolina mbegayiridde bwe tubasaba sente abamu nga munyiiga ayina kwolina nkwegayiridde kateeke kubeza ennamba tusooke tutaase omwana ayina kyolina kyonna mbagambye basabye 2.5 million just kujjanjaba lulimi mbagambye olulimi luno oluvaamu amasira tulina kumwanguyira amasira gali mu kamwe muno kati tulina kulwana kulaba luno lwoya lwa munyindo lwaffe mbegayiridde nebbiru nkuga yesterday lwoka batujje ku 1,336,000. The hospital is a bit expensive but tulina kyakola until bamafias lwe bakutyokola nze eddwaliro nali kweka mukama wange yalyogera nze nali nzikwese nga batagalireyo mulago nga gye bawumpugumira nze nali kweka nga buli ambuze mbagamba sirimanyi ate kasa nalime abamawulire nabagaana okugira kasa nalime abamawulire nze nali mukwesi abamu ne munyiiga ne mukola ki ate nze nali mitinga n'abajjayo kati waliwo abasanyuka abagamba nusufu ebyo ke batuukeko munaye nze oli omwana si wa kitange si waki nze ndi just nange muyambi okitegeera annuma bulumi ng'omwana omulala kuba oyo omwana temumulabangako kamwokya mbali temumulabangako yakola bukozi ka vidiyo n'agamba wadde tuli eno naye akalulu ka Bobi Wine just that newunyiza abamu abamawulire nga bankubira baŋŋamba bwama kituufu omwana yabbye akasimu mbivumye buvumi bigambye abamu ababba amasimu bakuba bwe batyo ababba amasimu bamukuba bwe batyo ezo omuntu n'omuntu n'omwana omuntu akiraba nti ezo SFC be batokyalinga mu ngeri eyo bantumwe no one is safe kitegeera lumbuye eziraivu kanveeko naye kumwe mwena abaliko mbegayiridde
enamba z'essimu nzibawadde alina kyolina mukiteekeko tuyambe omwana ngende saagala kuyekera mukama wange nze nali nganya okuexposinga eddwaliro naye era omuntu yenna yavaayo n'exposinga essaaliro yatubonyaabonya okay mweraba nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala